Yes, for additive ujimbandiza kadde kano mwasibye mutya banange muli mutya ngena kusaba osubscribing ato nyigene kali bagita for additive uji abali Bahrain batumideko nabasinza mu gwanga erya Oman tumba nnyo kubanga mugifollowinga bagita for additive uji sister wa Sheebah Karungi ayongedde okubanga atabuka ajeye Ebyama mbina maso mwana mwale ogulinga mu kifaananyi munange yeyita sister wa Sheebah Karungi Queen Sheebah Queen Kama yeyita sister we mbina masawo abasinga bagamba mama amaziko okwesiba ku balambuzi abaana ku social media abasinga bamuyisiza mu degali ndaba timu Sheebah Olix bamuyisiza mu degali kasoke mpise wa kalangu kano ebagita Flawless Secret esangibwa Mengo Flawless Secret esangibwa Mengo botiki ya nampija Florence mugene mukoye ki mugene muwagiri abali okumpi ne Mengo n'abali okumpi mu Kampala mugende mu muwagiri n'abali mu Uganda ngonoonyo okukoyo obwa kabi obusawo buliko omanyi nakuzinwa obusawo buliko naddala obw'abakyala nampijja abana bintu ebibabitiriko ebibabitambula mugikubeko enamba y'essimu erizo 706 98 36 34 bagita Flawless Secret esangibwa Mengo obuvuwaza bwina nampijja obuvuwaza bwina era mbagamba nti mugende temujja kubanga mukaki temujja kubanga mugisa osokuba ne ku namba y'essimu ejenguwadde no orderinga nokola order no bagamba kikyoyagala tomanya bayinza okukola ki bayinza okugamba nti tukina oba tugenda kukikufunya tekiriiwo oso banyi nyina kinachokola ki kyoyagala bakubeko enamba y'essimu gikubeko eyo bakubireko ku namba y'essimu eyo omwana golengera mu kifaananyi bamita yeyita Sheebah Karungi era ng'onalumiza sister wa Sheebah Karungi onagamba Sheebah Karungi okuvalia bya successful music yakola ki yamwerabira ate nga yamuyambako mu kutandika okukola ki ogenda mu music onagamba Sheebah amanyi gali gamweddemu naye yakola ki eyamuzaamu amanyi namwa confident eyakola ki eyamwaliza okukola ki ogenda mu music nokubeera nga tisaawa zino ali successful onagamba nti Sheebah Karungi yatandise okubanga awanika ng'alowooza nti mu music tajja kufunamu kugamba talina kyajja kufunamu naye Sheebah Karungi agamba Sheebah Karungi yakola ki yamuzangamu amaanyi naye ati ssaawa zino yakola ki yamwerabira oyo yoyo Sheebah Karungi alumiza nti bannange Muganda wali wa Queen Kama oba Sheebah Karungi n'agamba nti Sheebah amwerabidde nnyo ate nga baluganda okuva luyabira successful yamwerabira yamusuula muguluka yakola gwa kulya kasente yitakola ki tamujjukirako mbu tamujjukira yakola gwa kunyirira ne sister we tamujjukira ate nga batobanga bonna kubanga n'akasente akasinga yakamuwanga ennyimba ezasukira kubanga akola ki alikodinga ono alumiza agamba nti ennyimba Sheebah ziyasukira kubanga alikodinga nti ono yakola ki yamuteramu akasente ke okubanga azirikodinga bamuyita Sheebah Karungi agamba nti Sheebah yandibadde amujjukira bannange kubanga bavudde wala agamba Sheebah lwaki onerabidde nnyo bwoti lwaki onerabidde nnyo lwaki onirabidde nnyo bwoti Sheebah Karungi ayongedde okubanga akola ki alumba ka Sheebah amugamba munnaye toneerabira munnaye tuvudde wala fa additive uji sigala nga ogifollowinga subscribe ate onyigene kali nfollowinga ne ku FADUG News nayo YouTube channel yange abali Bahrain batumideko mikwano gyange abasinziza mu ggwanga erya Iraq ekibuga bakiyita Baghdad abali Saudi Arabia mu Riyadh kossa ne Jeddah mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo Qatar Doha abali mu ggwanga erya Qatar mu Doha mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifollowinga n'abali e Uganda abali mu America ku University of Chicago batumideko mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifollowinga mwenambe baza bagamba nti muli b'amaanyi nnyo bamuyita Sheebah Karungi kosa ne sister we agamba Sheebah amwerabidde nnyo takyamujjukira okuva lyafuuka celeb ow'amaanyi sigala nga ogiye ku mbeera bulungi mweraba